bw'oba ofunye obwannalongo ku myaka ananga na bupangisi lwaki tofaayo ku bali abazaalibwa edda era kyonkubya kiba ku musajja gwe ate ani gwe ŋŋambye bamafiya bali wano ku myaka 5 n'ozaala abalongo ate mu wiiki emu ng'oli mirimu Bikira Maria nyabo nalo kino wali okirabyeko gwe mukiiri emyaka 5 n'ozaala abalongo z'omanyiri abalongo mbimanyi nange ndi olubuto lw'abalongo luzitowa nzira ku balongo kale mbanirizaako mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera olunaku olwayo tugenda kuba n'ensonga nnya. Ensonga esooka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala ompulirize bulungi yavuddeyo ku BBC muwali ebungereza n'abako interview gye yabadde akola oba gye yakoze yabadde agenze kwogera ku documentary oba firimu gye baamukolamu wabula ne bamuzza ku bisiyaga. Njagala owulire bannayuganda abamu bavudde ne bagamba nti Bobi Wine yeeyokeza era Gen.M7 yayina wini neŋŋamba kakati bano oba obwongo bwa donke oba bwankima. Nalabye obuvubuka ku TikTok n'obuwala ku TikTok neŋŋamba entegeera mbutuufu entegeera yakakima reasoning engeri Bobi Wine gye yazzeemu ebibuuzo. Olwaleero ogenda wulya ku DPTV Uganda tugenda kutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandiba ku y'omu ku bantu abatono eddala nnyo abasobola okureasoninga ku ndizoninga gye yareasoninze ng'ali ku TV okwo. Era ogenda kakasa ddala nti Bobi Wine wanaviira kuno ng'otegedde nti mugezi ekimala n'enziramu gye yazzeemu ebibuuzo kaabe Gen.M7 byabadde biyinza omuwangula amannyo. Atuwuliriza tugenda kutunuulira ku bantu Gen.M7 be yasomako gye buvuddeko ng'ategeeza eggwanga nti bano baabula n'okutuuka olwaleero waliwo be batugamba nti bali bweru wa ggwanga. Kakati ekituufu kyeki mu ngeri emu Alex Waiso Bufumbiro nga mumumanyi akuba alinga bidongo by'abalokole ayisizaamu muwozi Kayinye Rugaba eggaali. Byonna nno mbirina olunaku olwaleero akasavu kanyama tugenda kubeera nga byonna tubitunuulirako. Mu ngeri emu tugenda tunuulira ku Alex Waiso Mufumbiro ayina obubaka obulala. Obubaka buno nga bugenda eri Robina Nabbanja kosa ne Anita Amongi. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulira. Nzikiriza nkubuuzeeko osibyeyo otya olunaku lwa Sande kansubire nti wafunyeko obudde anoogendako eri okusinza omutonzi. Lunaku lwa Sande lwakuwummulamu simanyi oba wawummudde ensi eno tewummula abalala tuba tuwummudde wali ababeera mu kazana ate waliyo ababa bawummudde ffe nga tukazana ensi yo bwetyo. Njagala kubeera nga ntandika ne story esooka mukwano gwange. Story esooka buterevu nnyo njagala tugende ewa tugende luddawa omanyi amawulire tulina mangi kati obamba katusooke wa Gen.M7 generali gye buvuddeko. Manyi bano abantu beewugulaza ne beefuula abatategeera naddala abantu abatembeeta Gen.M7 kyova olaba abakozesa ensobi buli lunaku oba tebasoma oba tebaddamu kutunuulira gy'ayise mabega. Gen.M7 yakwata lisiti olupapula n'asoma abantu abaabuzibwawo abamu n'atukakasa nti yabalina abalala bakomando be baabatta. Kakati bano abantu abamu abajja ku TV ne radio ku defending ekibi nagamba buli wosenga n'ogenda mu ndagaano ne sitaani bwakusaba omwana waayo buwi bwakusaba embuzi waayo buwi bwogaana atwala gwe. Kakati bano basalawo sacrificing emyoyo gyabwe n'okutegeera kwabwe eri government. Charles Rwomushana Kagegono simanya yani mumuyita mutya erinnya lye yani Kagege ani linnya ndyerabidde kasita mumutegedde. Abo bonna amagezi amangi ge balina ge twali tulooza nti balina bakozesa amagezi mangi okukola ebyekisiru ebingi. Kakati kankuwe Gen.M7 bano nga we bayimirira ku TV okuli ne CDF w'eggwanga mulamba General David Muwoozi ampuliriza teyatidde kujja mu parliament museteeserezo w'eggwanga okudifendinga enziro okudifendinga entamu ejjudde enziro ng'atugamba eneetukula Kamala nga n'omutaalaba nti owalakatako ebisiriiza ne biyika ku ttaka atugamba enentamu baakagijja mu dduuka atugamba bayitongwa oba yitongwa gwe twali tumusabye mu parliament kale muswaza kati mukama wammwe y'ono bye bimu bye yakola
omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao enda bagamba yakola ki Mao Senyonjo Adam Kasozi Waswa Gen.M7 Rwetute Dennis Kiseka Bone Gen.M7 they are all here. Ati balagawa. They are all here. Balagawa. Both the 177 and the 65. The security people should make this information available to the public, so that this talk of disappearance, abduction is answered. Kati baliridawa. Then the ones arrested by the commandos, the 18 missing, were two groups. The first, there were 59 from 18 from Kampala, 11 from PG, 18 obawuli, 17 from Chotera, 5 from Nakasongola. Kati balagawa sebo. All those, their names are here. The talk of disappearance should be ignored, because it can't happen under the NRM. Kati baliwa. Even if a mistake is made, it will be addressed and it will be answered. We never cover up, there's nothing which cannot, there's nothing which will do. Okay, yoyo generali tibahabulwa tawabulwa bwekiri byebyo. Yagamba Nobert Mao oba Mao yavayo n'atugamba nti bagenze mu mukago okulaba we bateekawo peaceful transition of power. Mao nga yatweragirako maama ne yeepena nadde eno nadde eri n'alya n'obutanga ne chewing gum n'agaaya kali tekannaggwawo kasumuludde ak'okubiri. Mwami Museveni n'avayo n'agamba oyo Mao nno mulalu. Byabagambye situlinako kye twali twogedde ku kukyusa buyinza oba abijjeewa alabika bbirira omwenge. Mao bwe yali atugambye mbu yagenze wa Mwami Museveni bateesewe bakyusa obukulembeze. Museveni yagamba oyo omwana mulalu. Oyo omwana yeetaaga kukebera mutwe. Nze simugamangako nti obuyinza tugenda bukyusa. Kikyengezaako kulaga Mwami Museveni bw'atyo bw'akola abantu. Akusindika n'oyogera gasiya n'ajja n'akukuba. Yagamba Jennifer Musisi nti mu Uganda singa tulinamu ba Jennifer Musisi 7 bokka bwe bati, singa Kampala ne Uganda etemagana nga London. Bwe bamukuba akalulu ka 2011 n'agamba Jennifer Musisi yanzitidde akalulu era semukwatako. Jennifer Musisi n'adduka mu ggwanga. Adduka n'aviira akasajja aganga kana akasajja bwe kabanga kanywa walaji simanyi walaji gwe kanywa. Jimegenda ku bintu ebirala. Nenga tutambula ne Sheikh Ashraf musomi wa dua munoonyeko gwayina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu tokuba jimekakkana kati kola zikakkanyi. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dua munoonyeko gwayina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu tokuba gwe kayina ebizibu kuba nyonyogera akasimuko ku namba y'essimu ejolaba ebuukabuukaawo noonya Sheikh Ashraf. Buterevu njagala onzikirize munnayuganda tweyunge ku mboozi endala gye njagala oba oliawo tusobole okuba nga nayo tugitegeera bulungi. Nyampuliriza abasajja abakulu mu ggwanga abatusinga ku myaka abazze balaba ku mirembe egy'enjawulo tulina gwe bayita Alex Mukulu. Alex Mukulu abasinga okumujjukira yabeera nnyo mu theatre. Abasajja bano aba theatre balina obusungu bwabwe nti gavumenti eno bwe yajja ebimu byasooka okukakkanya ebitone theatre ne bazitta. Ba Alex Mukulu we baakulira theatre zaali zikola. Mwawulya mu kufa kwa Katolu Bwama abasajja nga bali mu theatre bakaaba maziga. Kakati ababuyabuya abatategeera abamu batondawo n'omuzannyo gwe bayita Seize Fire. Simanya Seize Fire kyokka bagamba bannayuganda nti basiizinge fire nga tebagambye ali mu buyinza abulemeddemu abufutubaddeko nti owaaye Seize Fire va ku bantu. Kakati bakola mizannyo ate gisirisa abantu. Naye abagezi abaaliwo ba Alex Mukulu oyogera erinnya Museveni obanga ayogedde ekitambo abanga agambye omusezi wuuyo. Ampuliriza katufune Alex Mukulu olabe
Alex mukulu mpagira gwe oba ofunye ku kyonyo ampe namba yonkuwe yesatu naye Museveni yabalonda mwebaza okulaba nti ne mu entertainment waliwo abasaano okukola mwebaza mbadde nsaba naawe omwebaze nze Alex mukulu nnyo obutwa bw'emmese n'enfa nnyo obutwa bw'emmese n'enfa mukadde wange sikutegedde awo naye tolina kuntegeera ndi kiyenje nnyo obutwa bw'emmese n'enfa terevu nnyo munnayuganda munnange nkwebaza okuba ng'okyatambula nange omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajime abeerawo kubanga nkutuusako ebintu ebyenjawulo tuli mu lunaku lwa Sande mpola mpola tutambula tusobola okuba nga tubamazaako olunaku olwaleero wabula ng'olina by'otegedde ebigenda mu maaso mu nsi yo mu ggwanga lyo njagala kutegeeza munnayuganda nti genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe just in case nga lwe lunaku lwo lwosoose okuba ng'olaba omukutu guno nkukakasa blood ebinyuma bibeerako bingi nnyo so genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mu ngeri yemu munzikirize mikwano gyange nsooke neebaze muganda wange amanyiddwa nga Elias yes William Elias blood weebale nnyo weebalire ddala Elias banaye mumukubire ku bugalo oba mumuneebalizeeko Elias akedde olunaku olwaleero ngenza okuzuukuka nga waliwo akamessage ku WhatsApp nangamba muganda wange ka message okalabye konza sinnakalaba checkingako ngenza okugira nga ataddeko awo gibadde meka 15 William webale nnyo webalire ddala blood webale nnyo webalire ddala n'abalala mukole bwe mutyo so temugamba mumusima bye mukola bye tukola nenga bya malusi otekako omusajja omugala nnyo akasoda anguli kanywe ne ku kyokunywa okay kale William webale nnyo webalire ddala nsiimye ge mazima bambi webale nnyo kyokunywa nkifunye njagala kubeera nga mbatwala mu story endala gye tulina olunaku olwaleero ya Alex Waiso mufumbiro ndowooza tugifuna abadde ku Gen.M7 ebigambo bwe tubivaamu butereevu nnyo tusobole okuba nga tufuna emboozi eddako ya Anit Amongo era nga Alex Waiso mufumbiro amukuba nga bidongo by'abalokole katuveeyo then tweyongereyo kubanga yo mwana yamukuliza mu lubiri talina kyamanyi wadde n'ekimu oluzungu ayogera n'ogamba nti naye no wakampala peerenti w'ekisubi nga soma kataka gundi ate n'olulimi luno aye baana busoga baana mwebale kufuna maama buli lupapula nga kuliko ebigambo bisatu naki bakawale capital letters webaki kakati owajje n'obwe yabufuna mu kimu kutemula kubanga byempapula biba bizibu yo obwajje no baabumuwa basinziira ku kimu kutemula boyogereza mboko zizo ani alina ekibumba kya kibalama ekyo kyokyo gundi ono prime minister yo jeno no wempapula ennya yakuguka byakujja bibumba mu mbuto naye munsi lwaki ani yali ekibumba kya kibalama kubanga ekya Beni mwagamba amini yakiriya ani yali ekibumba kya kibalama babakiza tamuina ate jano kubeera naye taliyo ne mbantu betaliyo ne mbafu taliyo ani yali omusajja ono nkale eyali ayinza okubula ani yafumba era gwe oyogera nze ani yafumba ekibumba kya kibalama ne siri nnyonnyo nga gwe kati era gule era ekibumba kino alina omukyala mufumbira aka yafumba ekinankani ekyo mukama katonda abatukumire amina njagala kwebaza akaseera ke tubadde naawe nga tuvuddeko saidi zeyo njagala kutwalako Alex Waiso amufumbira nnyonnyola butereevu nnyo nti his excellence Robert Kyagulanyi Center Mitembo wabadde wakayita emyaka egikunukkiriza 10 mirambirira nga talinnya kigere kye ku ttaka oba munda mu bisenge by'eggwanga erya UK United Kingdom oba ebungereza ampuliriza yabadde saidi zawali mu London ebintu byanyumye ebintu byawoomye ampuliriza Alex Waiso mufumbiro kansoke mubawe asobole okubanga abannyonnyola bino bwe tuvaayo buterevu tweyunge ku mboozi mulindwa Kyagulanyi Center yabadde touchdown ye London after 10 years naye omusajja oyo mugumu nnyo mugumu nnyo mugumu nnyo mugumu nnyo abantu batono nnyo wano we balibo gwe bayizo gamba nti babataddeko ekoligu
ng'ate ekigambo kyo kirimenyawo n'olemezaamu eppeesa n'omalayo ekibonerezo kubanga a leader must have morals. Thank you, Mr. President Kyagulanyi Robert Sentamu, for that moral stand. Very pertinent issue. Hey, n'obugumikiriza kubanga bw'oba mutuufu amazima edda naye amazima gali awo bannaye nsaa Kyagulanyi nga musobe kwa bwati siza kikulimba twayitoyinza musobira sisobola kikulimba ati Katonda bw'atyo wakola ebibye abalangira abakweka mu kasasiro. Yes. Okubakuuma singa Bobi yatandikanga wayisa myaka 2 ejjedda singa mulamu lakedo kyabamukola kimanyi. So Katonda alina bw'akuuma abanunuzi be anabakabaka takulira mu lubiri. Yes. Abeereyo n'amanya ensinga bwefaanana abantu bagenda okulembera bye bafaanana n'amanya obunaku bwe bufaanana kubanga ye aba azaaliddwa nga kabaka kiva kisalawo kyokolaba nti Gen.M7 ye yatereka pungulu kubanga ye omwana yamukuliza mu lubiri talina kyamanyi wadde n'ekimu. Oluzungu ayogera n'ogamba nti naye ono wa Kampala parenti w'ekisubi ate n'olulimi luno aye baana busoga baana mwebale kufuna maama buli lupapula nga kuliko ebigambo bisatu kakati owajje n'obwe yabufuna mu kimu kutemula kubanga byempapula biba bizibu ye obwajje no babumuwa basinzira ku kimu kutemula oyogereza emboko zizo ani alina ekibumba kya Kibalama ekyo kyokyo gundi ono prime minister Jeno ono w'empapula ennya yakuguka byakujja bibumba mu mbuto naye munsi lwaki ani yali ekibumba kya Kibalama kubanga ekya Beni mwagamba nti Amini yakiriya ani yali ekibumba kya Kibalama babakira twamuina ati jano kubeera naye taliyo ne mbantu betaliyo ne mbafu taliyo ani yali omusajja ono mkale eyali ayinza okubula ani yafumba era gwe oyogera nze ani yafumba ekibumba kya Kibalama ne siri nnyonnyo nga gwe era guli era ekibumba kino alina omukyala mufumbiro aka yafumba ekinankani ekyo Mukama Katonda abatukumire. Ye Alex Waiswa mufumbiro wabula tukimanyi nti mu Bayibuli mulimu omukyala bamuyita Saala baali bamuyita Saala yazaalira ku myaka gyali emeka 7 9 abamanyi Bayibuli okunsingako mu mbuulire 9 kakati muganda wange Alex Waiswa mufumbiro yatugambye waliwo omukyala wano mu Uganda yazaalidde ku myaka 5 ninagana okubikka obwana bwe nadduka mu parliament ataase ekifo kya mukama we naye parliament yamwokeza n'amabeere ne gabula. Kakati katufune Alex Waiswa mufumbiro bino sinze mbyogedde mullo sinze kaza abaana talina na mabeere gakubaho naye yazze mu parliament ataase mukamawe neera byaganye bw'oba ofunye obwannalongo ku myaka 4 na bupangisi lwaki tofaayo ku bali abazaalibwa edda era kyonkubya kiba ku musajja gwe ate ani gwe ŋŋambye bamafiya bali wano ku myaka 5 n'ozaala abalongo ate mu wiiki emu ng'oli mirimu Bikira Maria nyabo nalo kino wali okirabyeko gwe mukiri emyaka 5 n'ozaala abalongo zomanyi abalongo mbimanyi nange ndi olubuto lw'abalongo luzitowa naye ow'emyaka 5 yalusitula n'aluzaala mu wiiki emu nadda ku mulimu ng'ate mukama muzibu si mafiya nadakiresa baganda nagali mwe n'abafumye parliament ebyo sibimanyi ebyo bibyo wa parliament ze mboko ze badde jogera ku saa zino bannange naye kale naye ndalikiridde naye gwe ekyo kimanyi tukirowoozeeko mmwe ku myaka 5 n'ositula olubuto ne lubeeramu n'oluzaala mu wiiki emu n'oba mirimu lwabalongo Uganda eno manye eriyo omusogo eyazadde ow'ensanvu naye nakati akyali ku buliri naye owa5 yakisusa tebitegeerekeka Uganda sente ekola buli kimu kibi naye nalekidde mabegakaawo nga bagamba nti mwafumye parliament nga mubanja abantu bano bwe mutalina kubanja ndowooza kibali bategeeza
omusana gwagwa report ya fulumye za tudemu parliament tewali report ya fulumye tewali report ya fulumye tewali report ko just kumanyira kumanyira ku disrespectinga kutuyisa mu maaso butatu wa kitiibwa kutulengeza ng'abana Uganda kubanga abantu bayinza kubanga bali mu kugamba nti omuntu bw'ati yabuzibwawo accountant gwe noleeta oyo nonsense gwe baleese ku floor ya parliament naye tumanyi nti Uganda eri mu buwambe n'abo ababyogera nabo bawambe kyova olaba tulina obuvunaanyizibwa bw'okwenunula nga baki ng'abantu lipooti eyo teyigula muntu ttama kyekimu first of all bo bennyini bakkiriza nti bagenda kukomyawo gye baleeta bwe mba mwaleeta ekintu ne bakigaana ate mukikomyawo kiti ekyokubiri kino kyabalya nnyo nti batya okutwala responsibility yaakyo ku kye baakola ate nga bakikkiriza already kubanga kuba eno ripooti gye twogerako ey'abantu 18 tesobola kufaanana na ripooti eri enkadde. Lwaki ripooti eno gye tusaba gavumenti eveeyo eriko okunoonyereza kwa Uganda Human Rights Commission eteekebwawo constitution. Mu constitution mulimu statutory agencies ezirina okuripotinga into inquiry eri parliament. Era parliament erina obuvunaanyizibwa okuinvestigatinga oba okuteekawo inquiry ku nsonga eziba zoogeddwa. Bwe bukiiko bwa parliament bw'owulira nti kosase nti paaka nti ani obuvunaanyizibwa bwabwe si kutunuulira just malya ga nsimbi okutunuulira waliyo n'akakiiko ke bayita ka human rights naye si wewo wokka we kikoma nti parliament erina okukola inquest erina okukola okunoonyereza okw'enjawulo kwebyo ebiba bireeteddwa ku kakiiko mu bumenyi bw'amateeka naddala nga bi-offendinga preamble ya constitution egamba nti recalling the history of Uganda, recalling from where we are coming from, it is important that the progress of our nation is premised on the doctrine of rule of law, era on the doctrine of separation of powers. Kubanga nabagambye nti kano njagala mukoogere nnyo the doctrine of separation of powers n'anita amonga akamanye kubanga parliament omulimu gwayo omukulu kwe kulabirira pira za government ziri waliwo judiciary waliwo executive executive mwe temubeera listening post nga parliament nti ekivudde mu executive ye fatia emulaki mujeno kwe kusengejja ku lw'Abannayuganda kyova olaba mwe muli ba representatives of the constituency. Ntegera bulungi. They are representatives of the constituency. A member of parliament is a representation of our country in the demographics of constituency level. Era nga bagamba nti constituency erina okubaamu abantu abatasukka abantu kasaba wera 10,000 eba constituency ekozeeki ejjudde wadde era tukaayana nti bannaffe bajeno Yoweri Kaguta Museveni nga bakozesa engeri ya gerrymandering bakutula bu constituency obubanyumira n'obwenkomesa gye buli kayindo tafiire bakusalirako byalo byo bina bangambe ka nesodo bagenda musalirako awawe naye no kwa parliament buli mwana akaaba nga bamusalirako tebagobera kya 10,000 ate no je Kampala ewa Kisonga Segona wa 3,000 the constituency satu zandibadde nazo mu kibuga 2,000 the constituency 2 zandibaddewo ontegedde kakati representation yeyo y'abantu bali 10,000 nti bonna tebayinza kujja mu parliament kitegezo olina okubanga gwe ogenda kuwa ebyabwe si ebya Gen.M7 n'oba wagira ku kadi ya kibiina you were representative of the constituency. Kati obuzibu bwe tusanze nti mu kuwamba ennyingo za the doctrine of separation of powers tufunye obuzibu nti nakyemalira ne parliament agirina muki omukono era mwamulaba mwenna nga zaafunyizza emikono asazeewo ani agenda okubeera speaker ye nnyini yakubuulira nti bakwata ababaka ba parliament ne babasibira mu state house ne baleeta abSFC kuba biseera ebyo buli omu yayambala masiki ne balonda era n'akakasa n'agamba nti yakubira omugenzi Olanya n'amugamba nti ba MP bobadde ogamba nti tetuyina mbayina wano
Yes. Nga kakula nyindi yakubirolanya. Sawa 8 ogw'ekiro. Kakati ababaka abatudde 8 ogw'ekiro nga babadde ne Lubamba ensi baba bagenda kujja sawa meka wali nga tebabakiri alinga na COVID. Kadaga bamunaga. Bamemunaga. Kakati bano bonna bajja baba kuntolizaani zono yabatekawo. Baba basobola okutuukiriza kali ke bayita doctrine of separation of powers. Nti bano balina okuba nga buli omu alina obuyinza obwetengeredde okulaba ku oli byakola bya Uganda bye bituufu. Kibalamu ono kooti ewadde kye bayita habeas corpus. Habeas corpus kye kiwandiiko kye bakuteekako muleete oba mufu oba mulwadde oba muyi oba mukimu muleete. Ebiwandiiko ebisuka ebimeka? 5. Bano bonna bagenzi mbafa. Tuvuddeyo wa Alex Waiso wabula Alex obwolumu ojja kkubya abantu emiggo ago ge mazima. Naye munzikirize bwe tuva mu Alex nsooke mbatwale mu kantu kano. Ampuliriza njagala weetegereze ekifaananyi ekyo ekisooka. Ekifaananyi ekyo ndowooza mukiraba. Waliwo ente ne Gen.M7. Kaakati ne kino ekyokubiri nakyo kyekkaanye. Waliwo abantu ne Gen.M7. Okusinziira ku bifaananyi ebyo bw'obanga obisomye bulungi gwe ampuliriza era ndaba oyinza okugamba nti ente zino we ziri mu maaso tezirina kye zisobola kunyega Gen.M7. Mumanyi lwaki? Kubanga yayino ziduumira. Kakati bw'osoma ekifaananyi kino abasajja beepareedinze bulungi bali mu layini ng'ente wooziraba ne nabo balina emimwa era boogeranga mwami Museveni ne tebasobola yadde mugamba ekigambo n'eki yadde n'eki. Bonna nga wobalaba awo abasajja n'abakazi abali awo waliwo ab'amagye waliwo ba MP waliwo ba minisita ne naageza abakanga awo buli omu adduma n'agwa emabega. Buli omu asobola okutomera munne. Tekuli yadde asobola kuwabula Gen.M7 okugyako yo bagamba tugende ekyankwanzi. Bw'abagaa tugende ekyankwanzi bonna mu ssuululu moja bagenda bugenzi. Ne weebuuza emitwe egyasoma wano naye nga tegisobola kwetegerera. Olunaku olwajjo nabagambye nze sikyagala muntu ankiniggukako mbu yasoma. Buli muntu eyasoma yenna ebintu bibiri by'olina. Either wasoma kukozesebwa naye nze ataasoma nnyo nasoma kukozesa. Nkiddemu mw'abaasoma ennyo mwasoma kukozesebwa. Kye muva mulaba ne bw'onaafuna omulimu nga gukusasula obukadde 3 mukama wo oyinza okusanga nga ye teyasoma talina na degree. Kati mwe buli wemugenda mu maaso n'okuba nga tukitwale bwe tuti abaasoma b'osanga ng'ali ku divi ya defending ekibi naye ng'akimanyi nti kibi n'ayiiya n'engeri gya defendingamu ekibi ekyo naye ng'akimanyi kibi. Okitegedde? Lwaki mbalwako munonye ebigambo ebituufu ebijjamu ebyo ebifaananyi mbibalekedde. Butereevu nnyo njagala kubeera nga neeyunga katambi akalala wabula wano wetugenda wenjagala okuba nga mbatuuse era mumanye. Ampuliriza wano mpulirizawo bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Bobi Wine bamuwa eryamitembo eri bamuyita Ngoobi. Kakati Ngoobi mitembo yabadde Bungereza. Ebungereza yakyaziddwa ku BBC emu oba ogumu ku mukutu ogusinga amaanyi mu nsi yonna. Yagenze yetegekedde bibuuzo bya kumubuza ku documentary kubanga documentary eyo twakugamba nti bagiyita kulabisa. Kakati kulabisa yakyuse. Olwatuuse abadde asuubira ebibuuzo bya documentary yafunye bibuuzo bya bisiyaga oba ebisasiro oba ebisiike kyonna ky'okiyita. Bwe bamubuuzizza engeri Bobi Wine gye yayanukuddemu ebibuuzo abagwagwa abasirusiru abatooletoole abatalowooza baavuddeyo ne bakwata amasimu gaabwe nti balina buddata ne bavaayo ne bavuma. But mu nsi tulina ebigambo bibiri. Omuntu bye twandibadde tukulembeza waliyo ekigambo kye bayita okuwulira n'okuwuliriza. Waliyo listening waliyo listening si bwe kiri ne wabeerayo ne hear oba hearing awulidde, listening awuliriza. Kakati empuuta tizaawulidde ne zitawuliriza.
zawulidde ne zitawuliriza ampuliriza gwagoberera DPTV Uganda ofunye omukisa okuwulira ebigambo bya His Excellency man ono guy mugezi Bobi Wine mugezi naye obumu obuzibu bwe nalabe bwavudde ku luzungu olungereza lulabika lwabadde lungi era nebuuza ono omusajja eyali akwata enseenene eyakubanga amataffaali abadde ayimba kagoma ka lubendera bw'abakaaba simanya bikoze bitya oluzungu luno lye yalugjawa Bobi Wine tobanga atukweka nga wali oli eyo oba wali luddawa kyabika tolina muntu musajja gwe olabika oyina mu kyoli ekira toli muntu either oyina planet kuwava ne bakuleeta ne bakuwumulizaako wanewa otegeera nnyo olimba kubanga engeri giwazzeemu ebibuuzo by'oteetegekedde ng'oyinza olowooza weetaaga kubuuza abakubuuza era nsekerera nnyo abantu abaava eka Nnabulemi abasomera eri mu bibiina ebimaalibwa amasa nga be bali mu kujajinga niyo olulala mumalanga kuwuliriza ne mutawulira buwulizi oba oli awo babasasuddeyo era tugenda wulira ne ba midomo ba NRM tugenda wulira Lwomushana tugenda wulirayo ba pastor nga Budingo tugenda wulirayo abantu nga Kagege tugenda wulira bangi nnyo nga bavaayo bamulumba ne of course mwabategeera naddala bagoberera DPTV Uganda nkimanyi mwe muli banjawulo yensonga lwaki muwagira enkyukakyuka muli banjawulo temumala gagenda mutyo mu biwolokoso simanya gasiya mama awunya taata oli musiru asula nani kale njagala kubeera buterevu nga nkukwasa akatambi kano wabula kawo obudde yekka agenda okutegeera ebigenda mu maaso yagenda okkawa obudde kawulirize kigambo ku kigambo. Love you guys. Bere bulungi. Jozi watugamba gwe omu ku bawagizi ba NUP. Yeah, NUP. Political party. Waliwo ka interview akagenze mu maaso aka principal yani. His Excellency Bobi Wine omukulembezeewo. President Bobi Wine. Ka interview ako kalabyeko. Nakalabya aka BBC. Aka BBC. Kiki okalowoozaako? Tikalina buzibu okujjako nti abantu abamu kyaka either oluzungu luzibu oba tebategeera togamba kutategeera buli muntu alina obwongo naye baagala bwagazi kulwanisa Bobi Wine otyo interview terina buzibu like answers yawadde ziyadde alina okuwa kale katuyite muka interview kano tulabe kale I want to turn to the fact that you are in this country now to talk about the film. You have not been allowed in this country for nearly a decade because of lyrics that you wrote when you were younger. What's changed? Why have you been allowed in? Well, I wrote the lyrics and I sang them and I took responsibility. These were homophobic lyrics. These were lyrics suggesting that gay people should be fought, should be beaten. I mean, katsukenga posing ngawo kano kocha olaba interview ng'etandika njagala buli omuntu yenna atulaba ategeere nti tuli ku height ya journalism kagize mu Luganda tuli ku bannamawulire abali serious va ku bino ebyoku street byetumanyika ebyo Uganda bye twamanyira nti wakuboso ina confidence egena mu microphone so nti oli munnamawulire tuli ku height ya journalism sawa zino bano abantu abamanye ekibuuzo ekyokubuuza n'engeri gy'okukikubuuzaamu bano abamawulire abakugu va ku bino ebyaffe ebya street ebya ghetto ate bano abantu bw'otabegendereza bakukozesa ensobi kituufu ogamba agenda okubuuza ekibuuzo nga manyi kyayagala kati alina okukikujjamu so kankwe context lwaki ngambye ekyo interview eno ng'etandika Bobi Wine azze kwogera kuki ku film gye bakwesani Museveni atuuse jjukira bino ebintu tebabi staginga bino ebintu tebabi practicinga na bipracticingamu so azze kwogera ku firimu musajja watu ayetegekedde ka firimu akoze of course rehearsal kankiite nga rehearsal nti bagenda mubuuza ku firimu biki amukutte unaware okitegeera ka unaware okamanyi nkamanyi okukuba unaware kale unaware so omunamawulire mukugu top tier journalist amubuuziza ekibuuzo out of nowhere kyatadde atasuubira na kusuubira exactly president tamanyi okitegeera abaali takyetegekedde president tamanyi no like okumanya kwamanyi naye nga takyetegekedde njagengere gy'omuyita president ne president wange president waffe president w'abantu so ambuuziza ekibuuzo nti yakola lyrics yawandiika oluyimba
I suppose 2013 2014 exactly abana Uganda abasinga nkakasa temulabanga abasinga tebalumanya actually like most people don't know it ensobi buli muntu ne wandiba ne kabenze kabekwe singa tugulawo cupboards zo kituufu era mu kibayita skeletons oyinamu ebikyambi wali okoze nga naddala mu buto exactly abantu abasinga tukola nnyo ebikyamu okay by the time bwe tubikola tetulowooza nti nabikyamu tubikola mu ssanyu naye ate nga bwe tugenda okukula ogikamera gamba ekyo nga kyali tekijja so sigamba nti Bobi Wine okuyimba lyrics kyali kibi oba kirungi because that's a personal opinion ye ng'omuntu like because all of us as human beings tulina opinions ezaffe nyina opinions ezange tugeze nga tiimu y'omupiira tugeze nga ku Museveni nti siwagira Museveni nete kitegeeza mbu wemba siwagira Museveni omuntu omu atasaakola ki kumuwagira so Bobi Wine waba yalina opinion ye mu 2014 that's about 10 years ago exactly nti 2014 yakuba lyrics yakuba oluyimba the other thing we need to acknowledge is nti abayimbi abasinga bayimba ebintu nekitegeeza nti babitegeeza ate ako ka point kalungi oba oliza nnyo rap music waba America kibayita hip hop oba drill boogera buli kye basanze boogera okutunda drugs boogera okutunda okufumita omuntu okukola ki nekitegeeza nti babitegeeza so simanyi Bobi Wine kyali ategeeza in 2014 because that's his personal opinion naye omusajja amubuuzizza nti bakubaninga emyaka 10 kumpi emabega so ambuuza stunt yo ekyuse at this point naye ate nze ekintu kyenjagala tutunuulire Bobi Wine owa 2014 ne Bobi Wine owa 2023 I want to believe abo bantu banjawulo fenna tulabyeko enkyukakyuka ebadde ku Bobi Wine okay tuve ku Bobi Wine ku buli muntu emyaka 10 it's such a big time that opinions zo ziyinza okukyuka engeri gy'olabamu ebintu nayo eyinza okukyuka kale katugende maaso nosobola tunagenda maaso eyo point gy'okoze y'amaanyi nnyo nti 2014 twali tulaba superstar artist right now tulaba omuntu akuze mu bwongo yesu gyagamba nti 2014 yali akyali myaka nga 30 something a 30 year old man omusajja w'emyaka 3 muntu muto nnyo kale muto myaka omusajja akula ku myaka 6 yesu kabaka so Bobi Wine musajja yakulira mu ghetto n'afuna ku ssente yali excited sebintu ebimu ayinza oba yabyogera 2014 yali akyali muto okujjako ndabye TikTok sezisinga nga abantu bagamba nti 2014 myaka roughly 30 something nti wali okuze nedda yali akuze mu mbeera gye yalimu right now Bobi Wine politician ate kati ayogera oluzungu adange Bobi Wine ayogera oluzungu ennaku zino kale katoyogereyo Do you regret those lyrics? Certainly we grow and we transform. I've always mentioned that I'm a product of very many second chances, and I want to be known for a leader that is respectful, inclusive for everybody. Of course, this is now the same thing that I am tussling out with Gen.M7 who kansokenga posing awo oyide kyayogedde ekyo nti we grown into transforming all of us nga gwe naawe toyinza kuŋŋamba nti wali emyaka 3 emabega nga nali neepena naye kati n'okutambulamu akatono wali weepena ng'obuukabuuka nali neepena naye nze ekintu kyensinza okwagala kweyo response statement agambye I take responsibility to me that shows a lot of maturity omuntu akuze mu bwongo bantu batono nnyo abagenda okuadmitinga nti yes ekyo kintu nze eyakikola okitegeera omuntu ayinza ovayo n'agamba lyrics yenze eyakawandiika oba producer yakawandiika something like that naye avuddeyo na taking a full responsibility nze ng'omuntu atali mu politics ndaba omuntu akuze mu bwongo ategeera nti yes ensobi zibaawo naye it's okay to own up your mistake and you move past it. And he believes in second chances. That's what he said. Yeah, I love that. He believes in second chances. Ate tagambye nti okuja nalabye TikTok sezanyiziza nze nimwagizi omanyi nimwagizi wa NUP nimwagizi wa Bobi Wine. Singa Bobi akimanyi yandize wano nakubuuzaako. No, ndabye TikTok sezisinga nga abantu bacriticizing Bobi Wine weno interview. Tosobola kungamba nga we nagambe ali nti ideas zo wayina kati opinions zo yina kati sizo gendo bango ine emyaka 10. Yeah. The nature la njagala abana Uganda ngaffe tuyige ekintu kimu nti no just because ngambe njagala environment yali inclusive. Inclusive tekitegeeza nti nzikirizigana buli kimu kyogenda okukola. But I'm comfortable living alongside you. Yeah. For example, muntu anya sigala
si buli omuntu ali comfortable okubeera n'abantu abanyasigala naye omuntu anyasigala wabeera mu environment tekina kye kijjako omuntu omuntu okubeera inclusive kyekyo nti yes I'm not comfortable with what you're doing but I'm okay surviving in an environment with you. So Bobi Wine kyagezaako bagamba nti ayagala abeere omufuzi ali inclusive akkiriza buli omu abe yes ekitegeeza mbu akkiriziganya mu mbeera gy'olimu naye alyoka okubeera mu eyo embeera okitegeera mu eyo environment yemu so abantu bavuddeyo ne bagamba nti Bobi Wine muli wabiki muli wabisiike exactly nti Bobi Wine muli wabisi yagala kubagambye eki nti alyoke okubeera mu no, he's just inclusive yes he's not comfortable with it maybe because that's his own opinion yalina okuba neki tubuulira kike yakyawulira ali munda but I think is ogamba nti ali ayagala kubeera mukulembeze ali inclusive tekimutegeeza nti muli waki wabisiyaga muli wabisiike kale kiyite bwekityo nengoma kitwogerako nkitegeera yeah deliberately sponsored now the law that the anti-homosexual bill, exactly. one of the strongest bills that gives some gay people potentially the death penalty. Definitely, and I also want to mention that this law, Gen.M7 did not bring it in the interest of the people of Uganda, but it was brought to target the opposition, including myself, knowing that he can use it to crack down on anybody that is perceived to be friendly to that community. So. But let me just ask you about this. Your party, the National Union Platform, voted in favour of the law in its entirety. Aba NUP balonda etteeka ne balireeta omuzungu kyagambye ya omuzungu agamba aba NUP baleeta etteeka balironda mu parliament ani asinga mu ba MP the ruling party. Exactly. So for a decision to be passed, kulina okubaako side esinga kituufu. So in this situation bonna bakkiriziganya. Yes. And I think awo when disagreeing n'omuzungu. Yeah. I think bwe tugenda mu parliament etteeka ne liyisibwa twala tukyagamba NRM yesazeewo NUP yesazeewo FDC yesazeewo tugamba Parliament of Uganda esazeewo okitegeera yes so omuzungu okugenda ate naki turning around abantu abamu bagambye nti kumpi buli mukulembeze owa NUP ali mu parliament yalonda etteeka abantu asinga kye bagamba sikirinaako bukakafu yes naye oba be balonda oba tebalonda tukirize tugaane parliament yonna yalonda so tetugenda kugamba NUP ye yalonda FDC ye yalonda independent ye yalonda okitegeera. Yeah. So in this situation it's accurate to say kiba accurate okugamba nti members of parliament abe Uganda balonda etteeka erikola ki erivuganya ebisiyaga kituufu singa like what claims are moving around point gyokoze yamanyi actually ogamba nti NUP yali behind okuleeta etteeka lino Museveni yasinga ba member of parliament if he wanted the law not to be passed yandikistopinze okitegeera so wabaddeyo claims ezigamba nti aba NUP baleeta etteeka but it was in the hands of NRM Museveni. And at the end of the day I think etteeka okuyisibwa president ayina ko signature exactly right? So I don't know sibimanyi nnyo naye I think at the end of the day the power Bobi agamba the power is in the hands of the people but sometimes the power actually is no longer in our hands as the people kwanga president muyinza okimutwalira nakiteeka wansi wa desk naye bwe bakimutwalira yakola ki nateekako omukono so kyendowooza whether it's wrong or right in this situation members of parliament of Uganda passed a law tuleke pointing fingers ntugamba nti aba NUP bakola ki baleeta nedda bino byalimu NUP NRM ne Museveni bonna balireeta singa Museveni yali tayagala lijje teryandibaddewo yani tuta abantu be bayitayo wa kyankwanzi kyankwanzi yatwala abantu bakola parliament endala babagenze kulyamu ku bulamu baba likukola sitting yani badutecha togikwatako nga bagiyiza kyankwanzi I think something like that najatwala abantu baabwe so bandigenzeeyo ne bakuŋŋaana ne bagana etteeka okujja kuzibangi yasinga obungi. So in this situation, anyone watching this video, wala ba video eno, ngoyagala ku blaminga NUP members of parliament, nti balete teka nedda.
members of parliament of Uganda bakkiriziganya baleete etteeka si NUP si NRM yokka ne Museveni akirimu. Naye ate ojuka ekyo kituuzeeyo ku kintu kyewagambye nti interviewer mukugu alaba nti Bobi tavaayo, Bobi tamuwa kyayagala kuwulira, so agezaako okumuteeka mu koona okulaba nti amugjamu ye kyayagala okukola ki ekinaamutunda ye nga interviewer. Sure. But in my party, I have members of parliament that are working with Gen.M7. What's your view of this? Kikulu nnyo. Because in story actually in the following, mbadde mulwadde n'ensi n'enjiraba. The story in the following. So according to Bobi Wine, okusinziira ku Bobi Wine, mu NUP mulimu kye bayita mall. Mulimu tulikalinga kafiri munno. Mulimu abakoleraani Museveni. Abakolera government. Yeah, abakolera government, which is very, very possible. Yeah. So if you're watching this video, njagala okkirize nti Museveni si muntu musiru. True or false? Nze nakkiriza. Si musajja musiru, omuntu omusiru tafuga nsi myaka 3. Kituufu. Museveni expert wa divide and rule. Ye mukumi na mu power for that long. Chovala banti prayinga ku buli opportunity jafuna. So ogamba nti olowooza tekisoboka kuba nti Museveni alina abakozi mu NUP. I think kisoboka. Sigamba nti kisoboka, it's there. Abamu bagamba nti principal akolera Museveni. Ogwo munaanansi. So Museveni si muntu musiru alina abakozi mu NUP. Bobi Wine musajja mugezi nnyo avuddeyo n'akigamba nti some members of NUP bakoleraani. Tagambye bonna. Agambye tagambye nti bonna bamukolera. So kyenjagala tu acknowledging from today nti Museveni si musajja musiru. Yes, tumuyita omusiru tukola ki for vibes. Naye nga omuntu omusiru tafuga nsi for 30+ years. That's one acknowledgement we have to give him. Tulina more credit nti alina amagezi. So he has a potential of having members of parliament in NUP itself nga bali ku payroll ye. So Bobi Wine avuddeyo n'akigamba cause nekyakye tulina okutegeera nti as supporters nganze omwagizi wa NUP simanyi how the systems in NUP work. Like I'm just a supporter. I'm not an insider. Simanyi bigenda maaso. Tuwagirira wabweru. Exactly. So Bobi Wine akuwadde ka leak n'agamba nti mulimu ba mall, mulimu ba mbega. Naye tetwefula abatamanyi bino bintu. Ebyokulonda bwe byaliwo twalabanga onayingira ekibiina leero, enkya nayingira ekirala, luli nayingira ekirala. Emitima gy'abantu gibeera gikyuka buli kaseera. So leero ajja kubeera nga kituufu yayingira parliament nga wa NUP. Naye nga bw'ogambye that the leader of the country si musiru. So bw'alaba nti ono agenda kumpa obuzibu, anoonyawo kola ki aw'okumuyita. I'm a blank check. Yeah. I'm a blank check. Yeah, so Homosexual law. You say it was introduced to get at you, to get at the opposition, but do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. So that's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Again, you would not answer. I would be very conscious because I know that it was largely targeting us as the opposition, mainly myself. Pausing awo. Olowooza ategeeza kyawo. Ako ke kasinza okutabula abantu olunaku lw'eggulo n'olunaku lwa leero. Abantu banyiivu nnyo simanyi principal bw'asuza olunaku lwa leero. Naye I think either oluzungu lungi oba twefuula abataagala kulaba bintu. Siwagira NUP, saagala kubalimba, naye njagala okutegeera ebintu. It's different than okuwulira. Bobi kyagamba kye kino nti sigenda kugamba yes or no. Abantu baagala oyo interview abadde anoonya yes or no. Bobi naye nja kumuwa obubonero bwe musajja mugezi. President wange mugezi. So natwa ne explanation ye nti sigenda kubagamba wenyimiridde ku teeka lino. Kubanga for him he believes etteeka lyateekebwawo against him. Ffenna tukimanyi nti neteeka
okulyogerako okukola like everything about that law. The end result is life imprisonment, death penalty, things like that. Kati Bobi ayise mbizibu bingi musajja watu. Kati imagine kweyo TV, this is international TV. Avuddeyo nakangambe agambye yes. Oloza Bobi abadde agenda kuyita ku kisaawe Entebbe. Abadde bajja mukwata. Exactly. It will be evidence. Bobi yakava ku ban UK. So if he had said no, do you think eyo interview abadde genda maaso? Nga agambye newe mnakola ki nze sigenda kukisupportinga. Badde bajja mu deporting. Exactly. So what did we expect him to say? And then the other thing is nga we nagambe earlier, those are very good points. Nga we nagambe earlier nti we are fighting a sharp man. Tulwanisa musajja mugezi. Kino ngenda kidda Museveni si musajja musiru. Like he's not a stupid man, he's one of the smartest men alive. Okusobola okwekuumira mu power for 30 plus years. Bino propaganda gote okube Kampala nti Museveni tategeera akadde. Byakwerimba, he's a smart man. Fena tusinga amagezi, nothing like people here. So twetaaga all the collaborations we can get. So go day you know nko kuvuma Bobi Wine nti yaganya okuddamu questions ezabadde zimutrickinga. Because these are triggering questions tebagala mu trappinga. Nonda nko okuda ku TikTok nti ovuma president nti yaganya okuddamu. Toseka ono president. Jakusawe tonde. Jakusawe tondo sekujja katoga ku president. Jakusawe tonde. So Gwenode unanko gamba nti yaganya okuddamu. No, ali ku building a relations. Yes. Because if the worst comes to the worst, which I think can, Museveni alemera mu Entebbe, and violence sets in, we need all the friends we need, we can get. And this includes the West. So wobolooza nti the biggest chance we have okujjako Museveni nze sikikweka nja Museveni aveeko. Bambite munchimako. No, it's my right. Like if Museveni says preaching freedom of speech, then it's okay for me to say this. Maja kuchimako nkwegane wano. So if Museveni says it's okay to have freedom of speech, he should be comfortable with me saying this. Sagala very president. I don't support him. Okay. I support Bobi Wine. So it's my right to support Bobi Wine. Okay. So go there no gamanti olwani sa the biggest chance we have okujjako Museveni. Because trust me at this point change unaja tuyinza okufuna nga Museveni avuddeko is okay. Olaba nawe no wochikwata munonde because go tuchima tujja kujjako wasoma. Tujja kujjako bago. So the biggest point is tuyina okukyusa power in Uganda like in 1,000 years. Okay, I'm using 1,000 years of gamanti bange pamvu. Kale. Ye Bobi Wine. So Bobi Wine ali ku building relations, ali kukola mikwano, no man is an island. So God de nolowoza nti ajja kujja wana ataniko gamba no ku questioning ebimu trapping. I don't know ne relationship entone yinza okutuwa chance in the future. Oba short sighted. Kibaita myopic. Nayenze kyenkutira abantu botulabanga ebintu bwe biti tetuwuliriza buwuliriza. Tugezeeko okutegeera ebigambo ebintu byayogedde omuntu byayogedde kubanga nze up to now neewuunya ki ekyatriggerinze bannayuganda okutuuka kweno point oconcludinga nti president oconcludinga nti president wo ali oconcludinga nti president wo alia ebisiike you get so up to now nkyakyebuuza kubanga personally I give applause to Bobi Wine. I like how he approached engeri gyebadde addamu ebibuuzo ebyo kubanga twogera amazima luno oluzungu lungi luno oluzungu lungi yes musajja watazze asuubira kukola ki kwogera ku bintu birala bamutadde ku kagite gunpoint spotlight thank you yogera ku kino ekisooka alina okutegeera oluzungu olwo va ku luno oluzungu lwa how are you I'm fine no luno oluzungu lulimu ka accent alina okukitegeera as fast as he can tukkirize tugane fena tusooka kulowooza mu Luganda n'okitranslatinga mu luzungu alina okulowooza speed anoonye answer entuufu agitranslatinge agyogere alina okupleasinga mmwe abanuupu kubanga amanyi nze Bobi Wine kyemumanyiiko
the power is in the hands of the people. Yeah. So he wants to please you, his people, but at the same time, wali eggwanga lyalimu nga bw'ogambye agezaako okubuildinga ki emikwano nabo alina okukola ki okubakuumiraawo so sirabawo buzibu bwonna ku response Bobi Wine gye yawadde mu interview zino, but I'm actually proud of how he thought so fast okuwa answer etamumalaamu kitiibwa kye naye ate etulekamu essuubi nti osanga ajja kukola kyetukola ki kyetumutuma okukola kituufu nekira nti tabaninga bridges. That's the yes, thing. That's very so, powerful. Answers zonna zeyandiwaddeawo zandibadde zimuteeka mu sheet nga wewagambye. Yes. Yeah. Okumukwatira ku Entebbe airport n'okumudipotinga. Bayinza omukwata newanaddayo bayinza omukwata ku kisaawe. It's a very very big possibility. Anyway, closing remarks from my side. Whether owagira NUP oba owagira FUP. FUP oye. Zempagira FUP. FUP ekuba omuziki sigana like muli talented nnyo like music wise but anyway seriously like whether owagira NUP oba owagira FUP tulina okukuuma amaaso ku kizigo semanyi amaaso you keep the eye on the prize. Okay. You keep the eye on the prize. The prize in this situation is to change power, kuleeta Bobi Wine mu bufuzi, kujjako Museveni. Sigena kikweka. The point is to bring Bobi Wine mu bufuzi oba kukyusa. Bobi Wine yesuubire okale tuyina. Kale sebo. Twali suubi ddala. Fupu mutugobye? Fupu mukuba omuziki. Temunayingira politics. Kale nze kankigambe kino oba alien skin afuga oba Bobi Wine afuga as long as Museveni avuddeko. Okay. That's my issue. Like as long as Museveni. You want change. I want change, but the biggest, and most Ugandans want that. But the biggest odds or probability that we know kujjako Museveni nga Bobi Wine yamwesimbyeko. Okay. Support Bobi Wine. Okay. In whichever way we can. So whether you think he made a mistake in making this interview oba yakoze byayogere tewabyagadde, trust me, ayina ensonga lwaki yakoze ekyo. Tekitegeeza mbu yagambye nti yaganya commentinga ku bisiyaga. Nga we tugambye ali keeping our friendships. Yes. Tagala burning up bridges. At the same time he needs to be very careful. Ajja kudde Uganda amuteekeko omusango promoting ekiyaga. So he needs to be very careful. Naye ate kambawe akabuuzo maybe ak'okulowoozaako. Bobi bw'abazze mu bufuzi nga ffenna twamulonda. Yeah. Agenda kufuga abali bokka oba abatalya bokka. Let us know what you think in the comment section.